Masaza nga tiimu ya Buvume ekubiddwa tiimu ya Ssese goolo 3 ku bwereere. Ssingo n'ekuba tiimu ya Bugerere ng'egikubye goolo 4 ku bwereere. Mawogola n'ekubwa tiimu ya Buddu ng'egikubye goolo 1 ku bwereere, ate Bulemeezi n'ewangula tiimu ya Mawokota nga bagikubye goolo 2 ku 1. Tiimu 8 zesigaddeko ku luzannya luno nga tiimu ya Ssese egenda kubeezanya ne tiimu ya Busiro, Kyaddondo ezanye ne tiimu ya Ssingo, Buddu beepime Essajja ne tiimu ya Butambala, Kyaggwe bagenda kuba bambalaga ne tiimu ya Bulemeezi. Tiimu 4 zeetaagisibwa ku luzannya oluddako mu kawufube w'okulwanira ekikopo ekyangulwa tiimu ya Ssingo omwaka oguwedde. Andrew Kigundu, BBS Fayina agesigika.